Mpuuga yawedde. Mpuuga talidda. Mpuuga yawedde. Bw'abeera mufu bategeke A+. Mbuuza lwaki. I'm coming. Go wampise. Go provoke nze mu debate eno. Agamba nti yateekebwa Buganda, Katikkiro wa Buganda tiyalabise ku mukolo. Charles Peter Mayiga tiyalabise ku ki? Ku mukolo. Yasindise wagwansubirwa. Ekisooka ba strategist ba Mpuuga beetaaga goba. Ekisooka it was wrong okukola Thanksgiving mu kaseera kano. Ssaabasajja Kabaka embeera gyali muteri agimanyi. Ekyo kyali kikyamu. Ekyokubiri, Thanksgiving nga weebaza ki? Ekyafembyeyo mukola mutya drive nti Mpuuga ayingire ayite mu Lukaya. Mpuuga yalingidde nga musota. Era kyemmanyi Mpuuga olw'okuba abantu tibazze tiyafunye bantu lwayingira mu Masaka abamu tibaatendinze bukola ogwo ekifembayo. Wulira Mpuuga yagamba nti ali responsible ku babaka 56 abava mu Buganda abalonda Kyagulanyi. Ababaka 16 bokka be bagenze ku mukolo gwe. Segona, thank you so much okubeera ne muganda wo Mpuuga. First twaze kuba tuli mikwano gye ekirala bwe yali ebitaano bye wetiko muki naye nga political jane ya Mpuuga yawedde. Era Mpuuga nkuwa amagezi noonya Yoweri Museveni akuwa minister yawedde. Buganda yamweganye Katikkiro tiyazze. Catholic Church yamweganye Archbishop Semwogere tiyazze. My favorite, my Bishop Juma teyazze. Ulira ababaka bogamba nti bewaleta mu parliament abantu 6 bebazze. Kati na kino Mpuuga manyi ompulira oba bajja kwa clip kano. Mpuuga bambi olabika tona bakula. Ababaka bayagalanga office yo ngoli Bannayuganda Abaganda ngoma bakubira aliwo abantu Mpuuga bambi yeerabira nti abantu beyiwa mu office yo lokuba oli lead of the opposition. Enduluze bakubanga bazikubanga lwakuba yali leader of opposition. Omuntu yekka ayagala Mpuuga omumanyi mami wange simanyi lwaki ayagala Mpuuga oyo. Era nabadde Masaka n'agamba nti ate ye era ku mikolo babeera muyita yaligenzi. Mami wange yala nnyo Mpuuga nti era ne mu kulonda singa abadde alo yali mukoze yali mulonzi. So Mpuuga yeerabira Mpuuga the person, Mpuuga the MP, and Mpuuga the leader of the opposition. Do you think he was disappointed? Very. Era yakoze statement n'agamba nti kuno lwategedde mikwano gye. Mpuuga ne banne bewa service award emyezi 5 nga bakayingira office. Nga ne kisanja kyabwe tikina bakola ki? Kitegeeza Mpuuga ne bwe yali fudde nga maze emyezi 7 ebitaano bye yali yakoze eki yagenze nabyo. Abamwe bazokola bulungi. Kola bulungi ki? Nenga office yakagigenda. Ate n'ekyana kinera nyala mbere ku record. Muleke okweteeka mugongo gwa Buganda mbu bano be babaka ba Buganda abensa. Ne ba commissioner bonna bakyogedde. Linda ko I'm coming. Sirwani yakyogedde agamba lwaki mutto omuntu wa mwe. Katikkiro wa Buganda oyo mulaba. Charles Peter Mayiga. Ssaabasajja lwali siima. Namujja ku bwa Katikkiro lwajja okumanya ensi. Nti baali baagala ofisi ya Katikkiro si Mayiga. Lwajja kimanya. Wajja kiiga. Kati ffe wotutiira abatalina ofisi ezo naye nga bulijjo we tuyita abantu batulaga okwagala okukyasinze. Mpuuga yaruga nti yayize bingi nnyo. Mabanda MP bakawa parliament Gara East yayoleddwa. Nze nasooka kyogera wano 164 billion ezabbwa. Sente ezabbwa sente z'abeegasa abanaku ne kitange bamutwaliramu kwana yali mwegase. Yes. Echa tongamba genda ku kooti kubanga singa yabadde nze bonjagala nnyo nkwagala nnyo. Bonkyawanga nkukyawa. Singa abadde go singa olimi katulwanjawulo. Lumi luki. Vaje bali. Bangambye abadde ku anti-corruption court. Omubaka Mawanda ne bannero babaddeyo. Wabaddewo drone nnya eziri ebweru. Singa omulamuzi yagezezzaako n'abawa bail badde bagenda kubayoolanga kamunye bweyoola enkoko. Drone nnya. 4 on standby. Zibalinze. Kyenayogera wano bwera producer amaloboozi gano njala uganonyezenga nabagamba
embarrassment government eno gye yayisanga mu Dr. Kiza Besigye nemukwata bwe muyola nemukwata bwe muyola singa embarrassment eno eziteeka ku bantu abagambibwa nti beetaba mu kubba ssente z'omusolo trust me abamu bajja kutya mwe abampuliriza bw'oba wazimba mu ntobazi nkwegayiridde tandika okusengula ebintu byo nga bukyali nga greda tezinaba kujja kuba nkibagamba nze ndi nswerebeera mu meeting gye zibeera enswerebeera ku kisenge nga buli kye bateesa ekikola ekiwulira nze ndi nswera ebeera mu meeting nga tebampise okitegedde mbabuulira gwe abali mu Kampala bw'oba wazimba mu ntobazi tandika okusenguka mangu nga bukyali kuba bakweda kikatano kubanga ovuddewo nalabye omukazi omukadde agamba bw'amaze emyaka 6 mu Lubigi mukadde olimba nze akugamba I think early 1990s nyina mami anti wange yabeeranga Nansa naawo omanyi Wakayima Nsereko oyo muganda wange nga tugendayo kukyala Lubigi olwo lwolaba nga kyekitoge kiri thick nga tekirimu wadde akayumba 1990s kati mama 1990 gyemyaka 3 mwena tosobola kuŋŋamba tinze Gashumba yayitangawo mu 1990s temwalimu wadde akayumba gwatoga mu mazemu emyaka 6 so kikyembalaga nti government bwesalawo ekintu ekitegeeza by the way singa government ziri ez'obote n'amiini tezaafa ku nnyanja zino zireke Victoria entobazi zino twali zisanzeewo so mwabali mu ntobazi gano mbawa ga bwereere senguka nga bukyali kubanga katapira tinga zijja ekirala bwe baali ekkololo nga boogeza maanyi naye bwe baavudde mu State House ne batoninga down olulimi lwakyuse mwabagamba nange Gashuma asasula emisolo era ne bwemane challenges ngenda mu URA ne mbanyonnyola ne bambuuza olinawo mmeka ne nzisasula okitegeera ndowooza mwabasuubuzi mwenna abampuliza sawuli yaako Nabugabo Owino bw'oba olina challenge yonna to do with URA genda ku office gye batadde ku kikuubo kya URA bano ababalimba ne babalemesa okugenda ku URA okwebuuza bali mu byabwe ekiraba batulaga amaduuka gaabwe naye ate office gye batadde ku kikuubo si yakusolooza musolo office yatererebwa ku kikuubo bw'oba olina ekintu kye bwemulugunya mpozi n'ekirala nyina omuntu omu gwe nalabye eggulo apapoting okuba nti be bamu kubakuulira abasuubuzi kubanga nze abasuubuzi b'omu Kampala tubamanyi ng'agamba Uganda ahiya mutegeke emmere awaka wagendawo kubeerawo kwekalakaasa okutabangawo mbu tutegeke emmere awaka eneemala emyezi 2 sebo olimba wano tekiriiwo bw'oba gwe oyala okwekalakaasa weekalakaasize mu maka go leke kujja Kampala mwe bannayuganda kino kibagamba naddala abasuubuzi mugende ku ofiisi eyo bw'oba olina challenge yonna bababuulire